Kati ko mukunya musanze omutya ku side like kinu kye mwaka mulagako ku bitabo. Taina buzibu ntajja bipikinga kuba naye kenyini atulaze nti akyagala. Ayagala alaga nti akyagala ng'ate birungi. Ebirimu omulamu birimu amakulu. Kadole tuwulire. In fact gwa abadde omusomesa omukune yogera nnyo wali omulali yagera. Like okisa omukunya omusanze ntya omuyizi omupya mu nsi y'abampi. Muyizi omupya omusanze nga asobola okuyiga. Atandise okuyiga. Tutandikidde mu kuzinga, tutunga, tugatta. Ajja bikola bulungi. Amanya n'eddoboozi ze Dr. Katiko nga bwe mukimanyi pulezidenti w'ensi y'abampi. Pulezidenti w'ensi y'abampi. Olunaku olwaleero twakyazizza omugenyi ate student yazze tulabako yazze n'okuyiga bamuyita Lizi tubadde twagala tumulageko engeri gye tukolamu ebintu byaffe naye ayagala kuyiga bitabo siwe kiri kati luno lwe lupapula lwetutandikirako tusooka ye rim sooka ne tugizinga nga bw'olaba ze rimu n'ozizinga n'okolamu eziba mpapula ziba 5 beziti nga bw'oziraba zino nezikola bweziti n'ozigatta wamu katulina eno huuku yesiba kale giyite empiso nido yesiba negatta nga bw'olaba kino nga bwe bakigatta wano. Mungu bawangaze abalabe bange balekewo bannabeko bwenjaka ng'ebimyanso emitima gye bakube ku lwekyo oba ndwalize n'ebirwadde bikanfunirayo ne kalava kalungi alisimata anyumirwe engoye olw'emitima gye bakube betutu tuvimbe tweraga amapenzi mutumbi tobasanyawo abanwanyisanga Mungu bawangaze lede muko musima